Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bakadde bange mwenna abali ku mukutu gwa Khalifa Crew, abagala Kampala Matali Group, abagala Katarabu Uganda, wetudde wano ndi ne Ssaabawandiisi waffe owa Kampala Matali Group. Ndi ne trustee ate omu ku bateesiteesi ba Kampala Matali Group n'aba Katarabu Uganda bajja. Ne mukadde waffe mukama wange yasobodde otuwa ekifo mwe tugenda okukolera. Ekifo kino kiri Kawempe Tula. Bw'otuuka Tula jangu ku Happy Boys yambukira ku kikubo ekyo. Bw'oba oyambuse insha Allah ebipande byaffe ojja biraba bulungi nnyo nga ekifo bakiyita Sky Blue Razor Center e Kawempe. Bwe tugenda okukolera concert ya La ilaha illallah eyange Khalifa Haruna n'abayimbi abanamperekerako ab'obusiraamu. Era tulina mukadde waffe akkiriza okolagana lumu naffe era nga twanguyiriza embeera nga 25 ogw'omunaana temwerabira kuba nti tukwatagana wano ku Sky Blue Razor Center Kawempe tulabike nga tukiggala ndabike nga nkikuba Haruna wammwe Khalifa wammwe Ssaabanobbi wammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekifo ekiri bannange bamu'minu bannaffe mwenna mujje bannange mwe nsinga okwagala mujje tubeerewo n'ekifo kino nga naffe tukikulaakulanya ng'abasiraamu insha Allah. Nkunga eggwanga lyonna East Africa kubanga Khalifa agenda okukola concert wa East Africa. Kampala Matali Group erirwedde okubasanyusa buli kimu kyonna kyenaaba nakyo. Gwanga mujje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujje mu bungi tubeerewo tusanyukire mu kifo kyaffe kino insha Allah. Mukoole ne bannammwe bonna mubategeeze tugenda kubeerawo nga 25 ogw'omunaana insha Allah. Tubakowodde mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.